Weewaawo teneza Kristo era nebaza Mukama Katonda waffe atusobosezza okuba nga kyasobola okwatula nti weewaawo Yesu ye Mukama era nga twebaza Mukama Katonda waffe atukuumye okuba nga tukyali balamu era tumusinza nga tumwebaza ku lw'obulamu bwo famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Nziramu atyera okujjukiza gwena afuna amasomo gano ng'okkiriza mu ngeri emu oba endala nti gayina kye gakuyigiriza. Bambi bato subscribinga nga ku YouTube channel yaffe ekyo nkusaba ogende mu maaso n'okuba ng'okikola. Sikulagidde wabula nsabye busabi ate era n'ekyokubiri gwena Katonda ng'alina ky'atadde mu mukono gwo nga wali agadde okuyimiriramu n'omulimu gwe tukola era naawe nkusaba ogende muka video description aka YouTube channel yaffe ojja kusangamu ennamba y'essimu oteekeko obubaka bwonna oteekeko mwendo gwonna ogwa ssente gwenza okuba ng'oliramu emirembe tubeere nga tusobola ddala maaso n'okubeera nga tuyambibwako n'okuba nga tugenda ddala maaso n'okuba nga tukola omulimu guno gwe tukola. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth era nga olunaku olwo njagala tutunuulire olunyiriri olujja era lwe lunyiriri olwo olw'ekumi n'ennya ng'era obubaka obw'olunyiriri luno olw'ekumi n'ennya tubuyita omusingo ogw'obusika bwaffe. So njagala ntandike nga nkusomera olunyiriri olwo ate tulyoke tulutemeeteme tutegeere birwa bye tugenda okuba nga tuteekerako ddala essira. Bayibuli egamba gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lw'eri nunulibwa ekitiibwa kye kitenderezebwe. So wano waliwo ebintu bya mirundi ng'ena bye njagala tubeere nga tuteekako omulaka. Ekisookera ddala y'ensonga gye tuyita gwe. Then ensonga ey'okubiri omusingo ogw'obusika bwaffe. Ensonga ey'okusatu okutuusa envuma eya Katonda lw'eri nunulibwa. Ate era ensonga ey'okuna gye tuyita ekitiibwa kye kitenderezebwe. Watali kubanga tulwawaawo njaga tutandike n'ensonga eyo gye tuyise eya ggwe. Oba otunuulidde ensonga eno eya ggwe ena gy'eva kubanga tujjukirye ddala bulungi olunyiriri lw'13 lugamba era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa gwe musingo. Kati so awo we wakulu Bayibuli bw'eyogera ku mwoyo omutukuvu eyasuubizibwa gwe musingo kikulu nnyo okubeera nga tutegeera nti oyo ayitiddwa gwe mulambulukufu bw'ensonga si mulala ekyawandiikibwa mu kubeera nga ekyawandiikibwa kino ekiri mu nnyiriri lw'14 kizimbibwa ku lw'13. Tulina okuba nga tutegeerera ddala bulungi ayogebwako wano si mulala ng'omusingo oba ayitiddwa gwe musingo si mulala wabula y'omwoyo oyo omutukuvu oyo eyatuteekebwako ng'akabonero era oyo yenna alina akabonero ak'omwoyo omutukuvu oyo mazima ddala ye mwana wa Katonda nga bwe tulaba mu Balumi 8:9, Balumi 8:14, Bagalatiya 4:6, Yokaana ekisooka 4:13 naye enywereza ddala ng'eraga tetumanya tutya nti tuli mu Katonda era ne Katonda ng'ali mu ffe kubanga yatuwa omwoyo we. Era kirina okuba nga kitegeerebwa ddala bulungi nti oyo yenna ayina omwoyo wa Katonda ayina akabonero aka Katonda era akabonero aka Katonda kabo bokka ab'ennyumba ya Katonda. Era kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti omwoyo omutukuvu ono y'omu mu bukulu bwe agendera ddala maaso n'okubeera nga atuwa ebirabo eby'omwoyo nga bwe tulaba mu Bakolinso ekisooka essuula 12 olunyiriri lw'11. Bw'oba otunuulidde ensonga ey'okubiri mu nnyiriri lw'14 ey'Abeefeso Bayibuli egamba omusingo gw'obusika bwaffe era wali n'omutwe gwaffe gwe musingo ogw'obusika bwaffe. Onayogerwako ng'omwoyo omutukuvu Bayibuli etulaga nti kubanga atuweereddwa mu kuba nti yatuweebwa ffe abakkiriza. Bayibuli wano emunnyonnyola ng'era eraga nti mu kuba nti yatuweebwa yafuuka omusingo ogw'obusika bwaffe. Bwe twogera ku musingo tuba tutegeeza ekitundu etteretebbwa eri ekitundu eriweebwayo nga ekyokwekuumisa kw'ekyo ekintu ekiba kiguliddwa. Ffenna tumaidde ddala nti bw'ogenda mu dduuka nga
oyina ekintu ky'oyagadde okufuna mu bulamu obwa bulijjo kisobola okubeera nga fridge ne bakugamba fridge eyo akakadde kamu n'ekitundu n'oyogera n'omwami agitunda oba omukyala n'omugamba akamu n'ekitundu sikayina ne ku kakadde akamu n'ekitundu ngenda sooka nkuweeka akakadde kamu emitwalo 50 n'agaleeta. Ekyo ky'oba okoze kye tuyita omusingo nti oyina etteretebwa ly'owaddeyo olw'ekintu ekyo ky'okola ky'oyagala. Bwe tudda mu kino kye tuliko wano eno, omwoyo omutukuvu kye kiweebwayo ekibereberye ekyatuweebwa oba omusingo ogwatuweebwa ogukakasiza ddala nti obusika bwaffe obusika Katonda abututerekedde. Era omwoyo omutukuvu mu kuba nti yatuweebwa mu kubeera nga twateekebwako akabonero ak'omwoyo omutukuvu era omwoyo omutukuvu n'abeera nga gwe musingo, ekyo kikakasiza ddala nti tuli baakufuna obusika obwo Katonda bwe yatuteekerateekera. Bw'oba osomye wamu nange ekitabo kino eky'Ababebulaniya essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'17 lugamba bwe luti, egamba Katonda kyeyava ateeka wakati ekirayiro ng'ayagala okubooleseza ddala ennyo abasika be ekyabasuubizibwa okutuusa kwe bwe kutajjulukuka olw'18 olw'ebigambo ebibiri ebitajjulukuka Katonda by'atayinza kulimbira. Mukatwano obukulu bw'ensonga kwe kutegeera Katonda affe talimba, ate mu kuba nti Katonda affe talimba ekyo kitukakasiriza ddala mu kuba nti ku mulundi guli bwe twalokoka twaweebwa omwoyo wa Katonda, ate omwoyo wa Katonda kaakano tumaze otegeera gwe musingo ogw'obusika bwaffe. Mu kuba nti omwoyo wa Katonda gwe musingo gw'obusika bwaffe, ekyo kituddizaamu ddala amaanyi nga tukakasibwa ku nsonga ey'obulokozi bwaffe nti ekyo kyonna Katonda kye yatandika wakimaliriza. Ekyokulabirako ekya kyensobola okuwa nga tunyweza ensonga eno y'omusingo nti kyonna Katonda kye yatandika mu bulamu bwaffe okuva ddala ku lunaku luli lwe yatulokola agenda kukola omulimu guno agumalirize. Njijukira emyaka nga 9 emabegakaawo bwe nasensikana omuntu kaakano eyafuuka mukyala wange, namugamba oluvannyuma olw'ekiseera ekyali kimaze okuba nga kitambuddeko, ne mugamba nti nali ndi mwetegefu osensikana bazadde be okubeera nga bampa olukusa okubeera nga muwasa, era ekiseera bwe kyatuuka nagenda mu bakadde be ne banzikiriza okubeera nga mpasa muwala waabwe. Olunaku olulala lwatuweebwa era olunaku olwo lwe lwali olw'okwanjula. Olunaku olw'okwanjula lwe lwatuuka, kaakano oyo eyafuuka mukyala wange yagenda mu maaso n'okuba nga annyanjula eri ab'ennyumba eya kitaawe, eri mikwano gye gyonna, era ku lunaku olwo ne muteekako akaweta kange akaasookera ddala ng'era mukakasiriza ddala wamu ne famire ye ne mikwano gye nti nali wakudda okutuukiriza ekyo ekyali kisigalidde. Era ffenna tumanyi ekyasigalidde tekirala kwe kubeera nti nalina omutwala mu kkanisa tukube ebirayiro. Ekyo kye njagadde okulaga kye kino nti olunaku olwo olw'okwanjula lwali lunaku olukakasa nti waliwo omulimu ogutandise oba omulimu ogutandikiddwa. Mu kuba nti gwali gutandise, gwaliko essuubi ery'okuba nti omulimu ogwo gwali gwakumalirizibwa. Era kye njagala okugamba kye kino wammanga, Mukama waffe Yesu Kristo ayina kye yatandika era nga bwe tumayidde ddala bw'atandika amaliriza. Era kikulu nnyo okutegeera tunaku luli bwe twateekebwako akabonero ak'omwoyo wa Katonda, akabonero ako bwali bukakafu era kyali kisuubizo eriffe nti Katonda yali wakutuukiriza ekyo kyali agenze maaso n'okuba nga atandika. Ensonga lwaki bw'osoma Abakolinso 2:22 enyweza bweti, enyweza ng'egamba nti era eyatussaako akabonero n'atuwa omusingo gw'omwoyo mitima gyaffe. Ako kakulu kakutegeera Katonda mwene eyatuteekako akabonero eyatuwa omusingo ogw'omwoyo mu mitima gyaffe. Omwoyo omutukuvu mu kuba nti gwe musingo kikakasiza ddala bulungi nti ekyo kyonna kitaffe kye yateesa okutuukiriza wakituukiriza, era tewaliwo kintu kyonna kigenda kubeera nga kisazaamu ekyo kye yateesa. Bakolinso 2:5-5 kubanga ffe abali mu nsiisira eno
tusinda nga tuzitoowererwa si kubanga tetwagala kwambala wabula okwambazibwa ogwo ogufa gulyoke gumirwe obulamu. Olwokutaano, naye eyatukolera ekyo ye Katonda eyatuwa omusingo ogw'omwoyo. Nti Katonda mwene byonna eyateesa nti tulyambala emibiri egy'ekitiibwa, ate ye Katonda y'omu atuwadde omusingo ogw'omwoyo omutukuvu. Ekitegeeza ekyo kyonna kyayogera kyakubaawo. Ensonga lwaki Bafiripi 1:6 egamba nti Katonda waffe wakutuukiriza ekyo kyonna kyatandika. We twogera ku musingo, bwe twogera ku nsonga y'okuba nti omwoyo omutukuvu yatuweebwa ng'omusingo, tutegeeza nti omwoyo omutukuvu yaweebwa abakkiriza bonna bulamu buno obw'ensi ng'obukakafu nti obusika obw'omu maaso baakubufuna. Obusika butulindiridde Katonda bwe yateekateeka. Era akabonero ako, bwe twogera kabonero tuba tutegeereza ddala nti twakakasibwa nti tunaasikira ekyo Katonda kyatuteekera. Naye ate bwe twogera ku musingo tutegeereza ddala obukakafu obwenkomeredde eri ekintu ekyo Katonda kyatuteeseza. Ensonga lwaki Pawulo ayogera mu Bafiripi 4:4 nti sanyuka era ngamba nti sanyuka. Lwaki? Tugwanidde gwe nange awuliriza okujaganya n'okusanyuka olw'ekyo kye tuli mu Kristo Yesu olunaku olwaleero, kubanga tumanyidde ddala teyasuubiza mu ki mwesigwa era anaatuukiriza ekyo kyonna kyakola ki kye yasuubiza. Kaakano gwe nange kye tulaba si kirala, kye kino Bayibuli kyeraga mu Bakolinso 13:12 ng'egamba nti kubanga kaakano tulabira mu ndabirwamu ebitalabika bulungi, kaakati kye kirwo, naye mu biro biri tulitunuuligana n'amaaso. Kaakano ntegeera kitundu, naye mu biro biri nditegeerera ddala era nga bwe nategeererwa ddala. So kyekyo ssebo ne nnyabo awuliriza nti birungi byereere bye bitulindiridde, nti byonna by'oyinza okuba nga totegeera kaakano, jjukira ku ebyo bye tumaze okuba nga tunyweza, nti mu kuba nti omwoyo omutukuvu yatuweebwa ng'omusingo ogw'obusika bwaffe, kyonna ky'otalaba bulungi kaakano, kyonna ky'oyinza okuba nga tutegeera bulungi, lwaki obulamu bulyanga bwe buli, okusoomoozebwa, okunyigirizibwa, endwadde, okufa, okuviirwako abaagalwa, emitawaana egy'ensi, ebyo byonna bya kiseera buseera, naye waliwo obusika obutulindiridde bwe tutaliddamu kubanga tulaba embeera yonna ey'okunyigirizibwa. Ensonga eyokusatu gye njagala tubeere nga tutunuulira y'ensonga eno mu Befeso 1:14, okutuusa envuma ya Katonda lweri nunulibwa. Okutuusa envuma ya Katonda lweri nunulibwa. Bwe twogera ku kigambo okwo ekyo okutuusa, kye kigambo kye kimu ekinywereza ddala nti mu kuba nti twaweebwa omwoyo wa Katonda ng'omusingo, omwoyo wa Katonda talitugibwako paka bwe tulifunira ddala obusika obwo Katonda bwe yatuteekerateekera. Peetero bweragira ddala mwemu 1 paka 5, obusika obutavunda, obusika obutaliiko kwonoonebwa, wabula obusika obutulindiridde mu ggulu. So Bayibuli bw'egamba nti gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lweri nunulibwa, kitegeereza ddala nti omusingo ogutuweereddwa si gwatugibwako paka akadde ako kennyini nga tumaze okuyingira mu obwo obusika. So envuma eno eya Katonda kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti kitegeereza ddala nti Katonda ajja kungula ekyo ekikye, ajja kungula ekyo ekikye, era bw'anaaba nga akungudde ekyo ekikye, tuba tulina kuba nga tutegeerera ddala nti ekyo ekya Katonda kyekyo kye yeefunira okuyita mu kufa okw'omwana we. Peetero 1:18, okuyita era Bikola Batume nayo enywereza ddala mu ssuula ya 2:28 kitwagula omusaayi ogwa Katonda mwene. Bakolinso 1:6 Bayibuli etugamba nti twagulibwa na muwendo. Peetero 2:9 etulagira ddala nti weewaawo tuli nvuma ya Katonda, ensonga lwaki tuli ba muwendo, tuli ggwanga ddonde,
era ekyo bwe kinaba nga kituukiridde Katonda kyateesa edda nga tufunidde ddala okununulibwa kwaffe okusemberayo ddala olwo tetuliddamu nate kwonoona tetuliddamu na kubonaabona n'ebyo byonna bye tulaba mu Baluumi 8:18-23 mu kubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tusinda. Era si ekyo kyokka naye naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo. So Omwoyo Mutukuvu yatuweebwanga ebibala ebibereberye, yatuweebwanga ebibala ebibereberye okukakasiza ddala ti kyonna Katonda kyatandika wakimaliriza, era naffe tusinda munda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'emibiri gyaffe. Kyekyo muganda wange kyembadde ngenda mu maaso n'okulaga tebiro bijja nga tugenda kubeera nga twambulira ddala kye tuyita omubiri guno omuli endwadde omuli okufa, era tunaafuulibwa ddala ab'eddembe, tunaanunulibwa okuviira ddala mu kwonoona, okufa, amagombe wamu ne Sitaani. Era olunaku olwo lunaaba lutuuse tunaabeera ekibinja kimu eky'abakkiriza nga tetuliddamu kubeera nate n'abo abatali bakkiriza. Kaakano Bayibuli etugamba tuli mu nsi naye tetuli bansi. Tuli mu nsi muno mulimu abantu ba mirundi ebiri, abakkiriza Kristo Yesu n'abatamukkiriza. Naye okununulibwa kwaffe okusembera ddala kunaaba kutuuse, olwo tujja kubeera kibinja kimu eky'abakkiriza bokka nga tuligitanga ennyana mu maaso g'omusumba waffe. Era ebyo binjijukiza oluyimba lwe tuyimba mu kanisa wano lwe tuyita nti Kristo ly'essuubi lyaffe mu bulamu n'okufa. Oluyimba olwo lugamba, mazima ki agasobola okukakkanya emmeeme emaliddwako emirembe? Mukama mulungi, Mukama mulungi. Obulungi bwe bumanyibwa butya mu musaayi ogw'omununuzi waffe? Oyo awanirira okukkiriza kwaffe ng'okutya kuyimusiddwa. Oyo ayimirira waggulu w'okusoomoozebwa. Oyo asindika amayengo agatusembeza okumpi ne ku lubalama omwateera olwazi nga ye Kristo. Era tunaayimba nga tugamba nti haleluya, essuubi lyaffe lya mirembe na mirembe. Tunaayimba nga tugamba haleluya nti kaakano n'emirembe gyonna twatula, Kristo ly'essuubi lyaffe mu bulamu n'okufa. Era tunaagenda naki mu ntaana? Kiki kye tunaayimba? Kristo mulamu, Kristo mulamu. Eggulu linaleeta mpeera ya nnabaki eriffe, bwe bulamu obutaggwaawo mu ye. Era awo tuligolokoka mu bbanga okusensikana Mukama waffe, ng'olw'ekibi n'okufa bimaze okusaanyizibwawo, era tulinyumirwa ne tulya ne tusanyuka mu kusanyuka okw'essanyu okutaggwaawo, nga Kristo ye waffe emirembe gyonna. Ssebo n'ennyabo, kyonna ky'oyinza okuba ng'oyitamu kyakaseera buki? Buseera. Guma tozirika. Olina otegeera ddala nti luno olunyiriri olw'14 olw'Abeefeso lutuddizaamu ddala amaanyi n'otunywereza ddala ti weewaawo Katonda waffe ajja kumaliza ekyo kye yatandika kubanga mukulu. Ekisembero ddala kyenyaga tutunuulire y'ensonga eno eri gye Bayibuli gyeyise ekitiibwa kye kitenderezebwe. Kanziremu nsoma olunyiriri mu bulambulukufu bwalwo. Gwe musingo ogw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lw'eri nunulibwa, ekitiibwa kye kitenderezebwe. Bayibuli eyogera ku kitiibwa kye, tujjukire ensonga eno ekitiibwa kya Katonda omulundi gwe twasookera ddala ogirabira ddala yalabikira ddala mu lunyiriri olw'okumeka olw'omukaaga, ne tuddamu ne tulaba ensonga eyo mu lunyiriri olw'12, kaakano ate era tuligiraba mu lunyiriri olw'14. Obula omuntu kyatasobola kubuusa amaaso kye kino wammanga nti wonna Pawulo we yayogerera ku kulondebwa kwaffe, okwawulibwa kwaffe n'obusika bwaffe, yagendanga maaso n'okuleeta enjogera eno ekwata ku kitiibwa kya Katonda okubanga kitenderezebwa. Ekyo kitutegeereza ddala nti enkomerero oba ekigenderero eky'obulokozi bwaffe kye kitiibwa kya Katonda. Kye kitiibwa kya Katonda y'ensonga lwaki kyonna kyonna Katonda kyakola n'ekyo ky'anaakola mu kununulibwa kwaffe okusembayo akikola olw'ekitiibwa kye, akikola olw'ekitiibwa kye n'okulaga obulungi bwe. Basesalonika
ekyokubiri essula ey'ekumi olunyiriri olw'ekumi. Bayibuli eraga nti bw'alijja okuweebwa ekitiibwa mu batukuvu, bw'alijja okuweebwa ekitiibwa mu batukuvu be n'okwewunyizibwa mu bonna abakkiriza. So ekyo kigenda kubeera Mukama waffe bw'anadda bw'ati okudda kwe agenda kubeera nga aweebwa ekitiibwa mu batukuvu. So buli kyonna Katonda ffe kyakola akikola olw'ekitiibwa kye, era ojjukira ddala bulungi Isaya 48:11 eraga nti buli kyonna Katonda kyakola akikola olw'ekitiibwa kye, era tasobola kugabana kitiibwa kye na muntu mulala yenna. Zabbuli 10:21 nayo enywereza ddala ensonga y'emu. Kino kitegeereza ddala nti kyonna Katonda kyakola akikola ku lw'ekitiibwa kye. Omu ku batukuvu ab'emyaka egyasookera ddala ayitibwa Augusto, Saint Augusto, yayogera ng'agamba nti kyonna Katonda kyakola olw'ekitiibwa kye kirina tukakasiza ddala ti Katonda wa kutuukiriza ekyo kye yasuubiza. Era n'omwami omu kaakano nga mugenzi ayitibwa Martin Lloyd-Jones yagamba nti ekitiibwa kya Katonda yalina okubeera entandikwa ey'ebirowoozo byaffe, era ekitiibwa kya Katonda kigwanda okubeera nga kyekigezesa ebyo byonna ebyaffe, ekitiibwa kya Katonda. Ensonga eno egenda maaso n'okunywezebwa ne mu kwatula okw'ebitabo ebibiri, kimu nga tukiyita 1689 London Baptist Confession wamu ne Westminster Confession. Zonna zikkiriziganya nga ziraga nti enkomerero ey'ensonga lwaki omuntu yatondebwa kwe kubeera nga agulumiza Katonda wamu n'okunyumirwa Katonda emirembe n'emirembe. So mu bufunze kino kiba kitegeereza ddala nti omuntu yenna atagenda maaso n'okugulumiza Katonda wamu n'okumunyumirwa, omuntu oyo abeera ayonoona mu maaso ga Katonda. Singa tetugulumiza Katonda, singa tetunyumirwa Katonda, tuba twonoona mu maaso ge. Pawulo atukakasiza ddala nti tulina okubeera nga tulina embeera gye tutambulyamu eragira ddala tutuli abantu abeewaddeyo oba abeewaayo okugulumiza Katonda. Bw'osoma Bafiripi essula ey'okuna olw'ekumi-n'ebbiri, Pawulo alaga nti manyi okwetowaza era manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi. Mu buli kigambo ne mu bigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala, okuba n'ebingi era n'okuba mu bwetaavu. Kati kino kye tuyita okugulumiza Katonda. Tulina abantu abasinga leero abasomesa nga balaga nti omuntu yenna singa aba ali mu Kristo, olw'okwetaaga nga kuwedde, anaabanga na bingi byokka, taabeerenga na ndwadde, taabeerenga na kusoomoozebwa. Era nga omuntu singa yeesanga alinamu okusoomoozebwa, bamubuuza osiiba kyenkana ki, owaayo kyenkana ki, n'ebintu ebirala eby'engeri ng'ezo. Naye Bayibuli etulaga mu kuba nti tuli mu nsi yagwa, bino tubisuubira. Si buli kiseera nti omusana gwaka, si buli kiseera nti buba bwa kiro. Obulamu bwe buto bwe buli, wabeerawo oluusi obeera n'ebingi, ate olulala n'obeera n'ebitono. Naye Pawulo atulaga nti yali yayiga era teyeemulugunya mu maaso ga Katonda, yawa Mukama ekitiibwa. Olw'ekumi-n'essatu eraga nnyinza byonna mwoyo ampa amaanyi. Olunyiriri olw'ekumi-n'essatu bangi balwagala ne beerabira nti lwazimbibwa ku lw'ekumi-n'ebbiri. So ayinza mu byonna y'oyo abeera mu buli mbeera yonna nga teyeemulugunya wabula nga yeebaza Katonda. Jjukira ekigendero ekikulu eky'obulokozi bwaffe mu kitundu kino ekisembayo kwe kubeera nga tuweesa Katonda ekitiibwa. Bafiripi 3:16 gamba twekwate ekyo ekyannamadala kye twafuna. Ate bw'osoma Samwiri ekisooka 2:3 etulagira ddala bulungi. Mukama ayogera ng'agamba nti oyo amussaamu ekitiibwa naye anaamussaamu ekitiibwa, oyo atamussaamu kitiibwa taafiibwe nako. Era Peetero ekisooka 4 olusookera ddala paka olwokutaano, Bayibuli etulaga tuleme kutambulira mu makubo ago ag'obukaba, amakubo agaabo abatatya Katonda, kubanga buli muntu yenna waakulamulwa Katonda ku lunaku luli. So ffe ffenna abaalokoka tugwanidde okubeera nga naffe tutuukiriza ekyo kye tulina okuba nga tutuukiriza, nga tutambulira mu bulamu
oba okweyawula nga tuleka amakubo gali agedda getwatambulirangamu nga tetunnasinsikana Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga twali balabe ne kaakano yatufuula mikwano gye. Balumi 5:9. Ekyo kiba kirina tuleetera kubeera nga Katonda waffe tumuweesa ekitiibwa mu byonna bye tukola. Si byangu n'ebyakwesiga Katonda kusoma ekigambo kye n'okubeera nga obuulirwa n'otegeera engeri gy'olina okuba ng'otambulamu. Ate era bw'oba wekkaanyiza byonna bye tugenze maaso n'okuyiga mu nsonga ey'obubaka bwennyini obwa Befeso, ojja kizuulira ddala nti nga tugendedde ddala maaso n'okulaba nti oviira mu Befeso essuula esookonyo olwokusatu paka olw'omukaaga, twalaba omulimu kitaffe gwagenda maaso n'okukola, ne tulaba mu Befeso 1:12 omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate ne tulaba mu Befeso 1:13-14 omulimu ogw'omwoyo omutukuvu. Ekyo ne kinywereza ddala Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bonna beenyigira mu nsonga ey'obulokozi bwaffe. So ssebo ne nnyabo, bw'otunulya obulokozi bwaffe bwa muwendo, tetulina kuba nga tubutwala mu ngeri y'okubalaata. Tikyatwala Katonda oy'omu ali mu busatu okubeera nga tulokolebwa. So nsaba bino bikubeere nga bikuyamba kubeera ng'ossaamu Katonda kitiibwa n'okumusinza n'okumugulumiza, ate era n'okuleetera okubeera ng'oli muntu omwetowaze. Bw'anabakkiriza tunaatandikira no nate okulaba olunyiriri olw'15 n'ennyiriri eziddako nga Pawulo bwe yagenda amaaso n'okuwumbawumba obubaka. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere erimu mwenna.